kagenza Mayanja Kakyama y'omu ku bannabyabufuzi abatajja kwerabirwa olw'ebyo bye baakola okuyamba Uganda okufuna obwetwaze. Mayanja yali akyasoma mu mwaka gwa 1952 we yeegattira ku bannabyabufuzi abalala nga Ignatius Kangavve Musaazi okutondawo ekibiina kya Uganda National Congress oba UNC nga kino ky'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyasookera ddala mu Uganda. Mayanja ye yali ssaabawandiisi w'ekibiina kino eyasooka. Mayanja yafa mu 2005 kyokka ebikwata ku ngeri gye yeenyigira mu kulwanirira ameefuga ga Uganda mutabani we Uthman Mayanja abimanyi bulungi. Mayanja wa myaka 46 ng'akola n'ekitongole ki PricewaterhouseCoopers. Uthman atubuulidde ebimu ku byawaliza kitaawe okwenyigira mu kaweefube okweggyaku omuzungu. Abazungu aba Abangereza nga bali waggulu ne zaaka abayindi kakati nereka omufirika oba Munnayuganda nemuleka wansi. Abantu wabeerangawo ebifo mu Kampala katugeze nga baddugavu tebatuukayo kubanga byabeeranga bifo by'Abangereza obeera bifo byabeeranga mu bayindi. Uthman agamba nti kitaawe abazungu baatuuka n'okumugoba mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere nga bamulanga okukunga abayizi banne okwekalakaasa nga bawakanya obufuzi bw'amatwale. Kyokka ono oluvannyuma yafuna ekifo mu yunivasite emu e Bungereza gye yasomera amateeka. Wabula lumu ng'akomyewo ko wano ku butaka, Mayanja abazungu baamukwatira ku kisaawe ky'Entebbe nga bamuvunaana gwa kutambula nga talina biwandiiko ebimukkiriza okuyingira mu ggwanga lye. Uthman agamba nti kitaawe bw'amaliriza emisomo mu 1959 yakomawo okwabo bwe kyokka n'asanga ng'ekibiina mwe yali nga ssaabawandiisi nga kyekutuddemu enjuyi bbiri. Olumu lwali lukulirwa Musaazi eyali ayagala Buganda ekkirizibwe okwetwala nga yo, ate olulala lwali lukulirwa Jole Joy Kiwanuka, Paulo Muwanga n'abalala abaali balwanirira ameefuga ga Uganda ng'eggwanga eryawamu, era oluuyi luno Mayanja naye lwe yeegattako. Oluvannyuma baatondawo ekibiina ki Uganda People's Congress. Abantu abaali emmengo mu biseera ebyo abaali balina obuvuna abaali ab'obuyinza abawolikika abamanyiddwa era abawi b'ebirowoozo abasinga obungi baali balowooza nti Buganda yeekutuleko ku Uganda, era yavumirira nnyo ebirowoozo ebyo ebyali bikubibwa oba ebyali ebigamba nti Buganda egende yokka. Mu mwaka gwa 1961 ng'alina emyaka 29, Mayanja Kabaka Muteesa II yasiima n'amufuula minisita Mmengo. Wabula olw'okuba Mayanja teyawagira kya Buganda okufuna obwetwaze, abamu Mmengo baamulabanga mbega w'obote. Ekintu kyonna ekigambibwa nti oba yali mbega oba waki oba ki kikyamu era tekirinaako kyewaliise, tewaliiwo bukakafu bwonna. Mu 1964 Mayanja yava Mmengo n'ayingira gavumenti eya wakati alwanyisa obote gw'agamba nti yali awambye obwetwaze bwa Uganda. Mu 1968 obote yamusibanga amulanga okusekeeterera gavumenti ye naddala bwe yeemulugunya ku nsonga y'okukyusa constitution. Mutabani we agamba Uganda kati yafuuka eggwanga eryetengeredde nga kitaawe bwe yali ayagala wadde ng'obwavu n'ebbula ly'emirimu bisusse. Ekyebuuzibwa kyokka kiri nti tuli we twali badde singa twasigala ku mulamwa, tubuzeemu obukulembeze obuli selfless obuteeka eggwanga waggulu bwa buli kimu. Taata yali omu ku abo abakozesa ebigambo ebigamba nti mu nkomerero ya byonna demokrasiya tali mu constitution oba ssemateeka naye ali mu mitima n'obwongo bw'abantu. Mayanja yeebuuza wa Uganda w'eneeba mu myaka 57 egijja mu maaso singa abakulembeze tebaddamu mbala ya demokrasi eyali mu basajja abaalwanirira obwetwaze bwa Uganda.